Yes, Redson TV kwoli webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga otugoberera kyokola kya mutawana nnyo gwatambula naffe wabula naawe atanaba kubanga osubscribinga kikole tubeere nga ate tutambula ffenna. Omukulu Mathias Mpuuga nga olunaku lwejjo wennakutegeezezza ebibye si birungi yadde eddakiika n'emu. Njagala owe obudde akatambi kano ku nkomerero ngenda kubanga nsoma comments zammwe abaataddeyo obubaka abaatumidde ku bantu bammwe nga bwe tutera okubanga tukikola ku mukutu ogwa Redson TV era n'olwaleero tugenda kubanga ate tukiddamu. Kakati kyensize nakyo olunaku olwaleero ku mukutu ogwa Redson TV njagala okutegeeza ebigambo Mathias Mpuuga si birungi mu nkambi ye, si birungi gyali, era njagala okutegeeza nti ye saawa obeere ng'obimanya. Nkuleetedde lisiti ey'abamu ku babaka abasayininze, in fact bonna ababaka bonna abasayininze ku petition eya Theodore Sekikubo ey'okubeera nga ajja obwesige Mathias Mpuuga ne banne bali abana okuli Solomon Sirwanyi, okuli Esther Afoyochani, okuli Aprose Akampulira Mbabazi ne Mathias Mpuuga mwennyini. Sekikubo tali yekka, alina ababaka baali nabo bwe bakulembedde ensonga eno, wabula wano ku mukutu ogwa Redson TV njagala mbeere nga ate nkuleetera lisiti yonna mu bulambalamba. Waliwo districts ezimu nga ababaka okuva mu zo tebannasayininga era nga bo tebaatadde mukono gwabwe ku kiwandiiko kino. Byonna ngenda kubanga mbikusomera, wabula nyongera okukusaba olayikinge, kubanga gy'okoma okulayikinga oba oyambyeko information okubeera ng'otambula. Information etuuka ku bantu bangi singa oba olayikinze, ate nga jjukira tolina kyofiirwa bw'olayikinga. Mathias Mpuuga abadde agambibwa nti Yoweri Kaguta Museveni yamukuumidde mu kifo ekyo ng'ayita Mwanita Amongo amulemesezza okubanga baamugoba bwa komishona ne bamulemezaawo, ne bamugoba mu bifo eby'enjawulo ne bamulemezaawo, wabula ekibiina kya NUP bo bagamba ffe tetumumanyi era aludde ebbanga ddene nga tumwekengera. Kakati olunaku olwaliro girabika gimuwonyedde, amawulire ago nagakuwadde olunaku olwajjo naye nkulaga botya bwe bagenda okubanga bakwasaganya ensonga eno. Olwaliro ziri ennaku z'omwezi 3 mwezi gwa 8 lunaku lwa 6 ku Mande nga ennaku z'omwezi 5 Sekikubo lwe yategeezezza nti lwagenda okujja n'ensonga eno ajanje mu maaso ga Parliament, atwale wa kiraka wa Parliament ensonga ebeere ng'etandika mu butongole, process ey'okusenshalinga ba commissioners abana ebeere ng'etandika. Kakati nga bw'olayikinga, nga bw'osubscribinga, nga bw'oteekako obubaka nkugambye ku nkomerero y'amawulire gaffe tutera okubeera nga tusoma comments zammwe ababa baataddeko obubaka bwammwe mu mawulire agaasembyeyo. Kakati ne olunaku olwaleero ngenda kusoma obubaka bwammwe nga mmaliriza eggulire lino. Njakusaba olayikinge nga bw'otuwa obudde kansooke mmale okunywamu ku lwendo lw'otuzinzije nkuwe lisiti ey'ababaka bonna, era bw'otawuliramu mubakawo oli wa ddembe okumuteeka ku nninga, kubanga maaso awo ngenda kukusomera n'ennamba z'amasimu zaabwe. Bw'oba osobola muteeke ku nninga omugambi waayi lwaki tewasayininza okkiriziganya n'obuli bw'enguzi, kanzije tubeere nga tusimbula. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdul omusomi w'edduwa. Nkola ku nsonga ez'enjawulo, emirimu nga gikutataganyeko, ebyenfuna byo nga bidobonkanye, ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako. Jangu kusomere ku dduwa okubeda nedda edduwa zaabaawo, edduwa zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko ekusibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku dduwa nga nkuteddeko n'akabaani. Allah ajja kukusaasira, ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kale weebale kubanga ate okyaliko okyagoberera. Njagala kubanga nkuyitira mu lisiti eno, wabula nyongera okukusaba nti kkirira wansi awo otuwa ekigalo kubanga gy'okoma okulayikinga oba oyambyeko nnyo information okubeera ng'etambula. Amawulire genkuleetedde ebya Anita Amongo n'omuntu we gwe yakuumira mu kifo amanyiddwa nga Mathias Mpuuga, ebyabwe kirabika nga si birungi yadde eddakiika n'emu gwa mpuliriza ku mukutu ogwa Redson TV. Nkugambye sooka olayikinge kubanga gy'okoma okulayikinga information gy'okoma okubeera ng'etambula ate ne tuba nga ate tutuuka ku nsonga. Njagala kubeera nga ate ntandika ne lisiti eno obeere ng'owuliriza bulungi nnyo nga bw'olayikinga, nga bwe ntera okugamba bw'olayikinga tolina kyovaako, tolina kyofiirwa. Wano nga bagamba members of parliament that have signed the censure motion against commissioners
Honorable Sirwanyi, Honorable Afoyo Chani Esther, Honorable Mpuga Matthias, Honorable Akampulira Prose. Central Region oba mu Buganda uliriza gwali mu Buganda ng'ova mu Buganda eno ye list ey'ababaka abava mu Buganda bokka abaakasayininga. Mu Mubende District muvuddemu Honorable David Kabanda, waliwo gwe bayita Museveni Wilson, waliwo gwe bayita Haji Bashir Lubega Sempa, Honorable Mbabazi Pascal, Honorable Hope Nakazibwe Grania. Awo Mubende ababaka bataano be basayininze. Mu Sembabule District Honorable Theodore Sekikubo akiikirira Lwemiyaga Kaunti yasayininze. Honorable Namuga Goreti owa NUP akiikirira Mawogola South yasayininga. Honorable Mary Baguma yasayininga Sembabule District Woman MP. Kakati Sembabule wavuddeyo basatu. Emitiyana ewaffe wano wetuli wetusinzira okubanga tukuweereza bangamba soogerayo nnyo naye nyina okujanjawazaayo kubanga ye waka. Twafunyeeyo ababaka babiri bokka. Waliyo Honorable Zake Francis Butebi akiikirira Mtyana Municipality kadi ya NUP. Honorable David Uchamuzi Kalwanga ankiikirira nze wano wendi ebusujju ku kadi ya NUP bokka babiri be basayininga. Honorable Joyce Bagala Ntwatwe yabidduka n'abalala tujja kugamba. Mu district y'Ekiboga wavuddeyo Honorable Kaya Christine Nakimwero ono nga w'Ekiboga MP Kiboga District. Honorable Dr. Kefa Kiwanuka MP owa Kiboga East naye yasayininze Kiboga wavuddeyo babiri bokka. Masaka District wavuddeyo ababaka basatu bokka. Honorable Kanyike Evans Ronald, Honorable Namutawe Joan ono akiikirira Masaka District, Honorable Engineer Richard Sebamala owa Bukoto Central. Mu Kalungu wavuddeyo babiri bokka. Honorable Joseph Gonzaga Sewungu MP Kalungu West, Honorable Katabazi Frank Katongole MP Kalungu East. Langa bano bombi bakibiina ekya National Unity Platform. Kakati nno uliriza ne tugenda Kalangala. Kalangala naye ne wavaayo ababaka babiri. Honorable Nakimuli Helen MP Kalangala District Woman MP, Honorable Mukasa Julius Opondo MP Bujumba County be bavudde mu bitundu by'e Kalangala. Gwampuliriza ku mukutu gwa Radio TV. Ne tugende Bukomansimbi. Ulira abavudde Bukomansimbi. Honorable Nandagire Christine Ndiwalana MP Bukomansimbi North NUP, Honorable Veronica Nanyondo MP Bukomansimbi District NUP ono yagezaako okujjayo omukono gwe. Honorable Kayemba Solo MP Bukomansimbi South abo basayininze. Ekyankwanzi ne wavaayo Honorable Bingi Patrick Nyanzi MP Butemba Kiboga, Honorable Sendawula Christine MP Kyankwanzi District ne wabaawo none yasayininze oluvannyuma kubanga jjukira emikono gyali 177 newankubadde baasusse mu katwalo. Honorable Sebikali Joero MP Ntwetwe naye yasayininze oluvannyuma era omukono gwe guliwo mu peeni. Kati gwava Ekyankwanzi nga towulidde muwo wamanya tannasayininga era teyabaddeko ku baasayininze. Ne tugenda e Butambala wavuddeyo babiri. Honorable Muwanga Kivumbi MP Butambala County NUP, Honorable Aisha Kabanda era bano be bali e Butambala era bonna nga ba NUP. Ne tugenda era Akaayi waliyo Honorable Geoffrey Lutaya MP Kakuuto oyo yasayininga yeyekka eyasayininga okuva era Akaayi District wa NUP newankubadde ng'alimu naye ebituli bye naye tekimugana kubanga wa NUP era tekimujjaako kubanga yasayininze okuva era Akaayi. Kasanda wavuddeyo ababaka basatu. Honorable Nabagabe Kalule Flavia Woman MP Kasanda District, Honorable Kabuye Franka MP Kasanda South, Honorable Nsamba Patrick Oshabe MP Kasanda North. Ne tugende Buvuma wavuddeyo mubaka omu Honorable Susan Mugabi Buvuma District Woman MP. Ne tugende Mpigi Dr. Honorable Hilary Kiyago wa Dr. Hildaman yasayininga. Honorable Namboze Teddy Woman MP Mpigi District yasayininga. Honorable Yusufu Nsibambi MP Mawokota South yasayininga. Ne tugende Buyikwe woli we Buyikwe manya wavuddeyo ababaka babiri otawuliramu uwo manya teyasayininze. Honorable Serubula Stephen MP Lugazi Municipality, Honorable Lwanga Jime MP Njeru Buyikwe. Wakiso District bw'otawuliramu uwo ng'ova Wakiso omanya teyasayininze. Honorable Nsubuga Paul MP Busiro North yasayininze. Honorable Naluyima Ethel MP Wakiso District yasayininze. Honorable Serukenya David MP Machindi Sabagabo yasayininze. Honorable Wakayima Musoke
Nansana Municipality yasayininze. Honorable Charles Matovu MP Busiro South yasayininze. Owa Busiro East amanyidwa nga Medard Lubega Sseggona talina sayininga. Kati tugenze Luweero. Luweero district bw'obanga ova Luweero wuliriza waavuddeyo ababaka babiri era bw'otawuliramu wo manya mwana wattu teyasayininze. Mukutu gwa Red Zone TV kwoli webale kubanga okyaliko okyagoberera byonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira. Njagala kubanga nkutuusaako ensonga eno otegeere omukulu embeera gy'alimu kati ssaawa zino si nnyangu kubanga ebintu bitandise okubanga bitabuka. Mukutu gwa Red Zone TV likinga kubanga gy'okoma kulikinga information gy'okoma okubeera ng'etambula tubeere ng'ate tusimbula ku mukutu ogwa Red Zone TV ensonga ebeere ng'etambulira ddala bubaya sana nnyo naawe yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira obeere ng'ate tomisinga. Wabula nnyongera okutegeeza genda mu comment section obeere ng'oteekamu obubaka bwe tusinziirako ne tuba nga tetutegeeza abantu nti omukulu tuli naye. Kakati tuli mu district ey'e Luweero gye njagala okuba nga nkutegeeza. Honorable Kirumira Hassan ye MP Katikamu South wa NUP. Honorable Sekabira Dennis MP Katikamu North NUP. Ne tugenda e Kampala wakati wuliriza. Honorable Ssenyonyi Joel Basekezi NUP era nga ye leader of opposition era akiikirira Nakawa West. Honorable Mukasa Alozias MP Lubaga South NUP. Honorable Nkunyingi Muwada MP Chadondo East NUP. Honorable Shamim Malende MP Woman MP Kampala District NUP. Honorable Nyeko Derrick MP Machindie East NUP. Honorable Kawalya Abubeka Lubaga North NUP. Honorable Bali Mwezo Ronald Nsubuga MP Nakawa East NUP eyo Kampala. Mukono District Honorable Abdallah Chiwanuka MP Mukono North. Honorable Betty Namboze Bakireke NUP MP Mukono Municipality. Honorable Nabukera Hanifa MP Mukono. Honorable Simbwa Fred Kagwa MP Nakifuma County. Ne tugende Nakaseke District. Honorable Nyongore Enoch MP Nakaseke North. Honorable Mayanja Alan Sebunya MP Nakaseke Central. Honorable Lutamaguzi Semakula PK MP Nakaseke South. Ne tugende Gomba District wavuddeyo omu Honorable Sazi Godfrey MP Gomba East. Ne tugende Nakasongola District. Mu district ya Nakasongola wavuddeyo babiri Honorable Mutebi Noah Wanzara MP Nakasongola County. Honorable Zawed Victorious MP Nakasongola District. Ne tugende Kayunga District wavuddeyo babiri Honorable Tebandeke Charles MP Bale County. Honorable Patrick Nsanja MP Ntenjeru South. Kati ne tugenda mu kibayita Rwenzori Sub Region Kasese District wavuddeyo Honorable Kamabale Ferigo MP Kasese Municipality. Honorable Muhindo Harold Muhindo MP Ukonzo East. Honorable Sowedi Kitanywa MP Busongola South. Abo basatu be bavudde side eyo gwe ampuliriza ku mukutu ogwa Red Zone TV embeera bwetyo bweri. Ne tugenda Kabalole District. Honorable Kasaija Stephen Kagwera MP Burakia yasayininze. Ne tugenda Ebundi Bujjo wavuddeyo babiri. Ebundi Bujjo mumanyiyo bulungi nnyo His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu gye yasemba okubeera nga agenda eyo nayo waliyo abavuddeyo era nga nabo basayininze nabo mbakuleetedde ku mukutu ogwa Red Zone TV obeere nga ate obamanya. Abavudde side eyo Ebundi Bujjo wavuddeyo Honorable Gafa Busa Richard Muhumuza MP Bwamba County. Honorable Acrobat Kiza MP Bugendera County. Acholi Sub Region wavuddeyo mu district ye Padere wavuddeyo omu Honorable Komakech Christopher MP Arua County. Gulu District wavuddeyo omu Honorable Aol Betty Ochan MP Gulu City. Amuru District wavuddeyo omu Honorable Gilbert Oranya MP Kirak South. Kitigomu District wavuddeyo babiri Honorable Lamwaka Margaret MP Chwa East ne Honorable Oneka Lit Dennis MP Kitigomu Municipality. Agago District wavuddeyo omu Honorable Legend David MP Agago. Omoro District Omoro County Honorable Catherine Lamwaka Woman MP Omoro District. Teso Sub Region wavuddeyo districts bbiri zokka. Ngola District wavuddeyo abaka babiri Honorable Dr. Isamat Abraham MP Kapir County. Honorable Isodo Stella Apoloti MP Ngola District. Ne tugenda Kumi District. Honorable Apoloti Simon Peter Okwalinga MP Kanyumu County Ngola. Abo bokka
be babaka 78 79 wabula nga basusse mu 8 kubanga waliwo abasayininze oluvannyuma bessa kugambye oba betutannaba kubeera nga ate tufuna nabo tujja kuba tubagattako bwe kinaba kyetaagisizza nabo obeere ng'obafuna. Kati wulira districts zino zo nga temwaviiriddemu ddala yadde omubaka n'omu. Kazo district teyavuddeyo muntu yenna, Ibanda district tewavuddeyo muntu yenna, Mitoma district tewavuddeyo muntu yenna, Lwampala district tewavuddeyo muntu yenna, Rubirizi district, Ntoroko district, Shema district, Rubanda district, Kagali district, Kibaale zirono zonna ezisinga ziva mu Western Uganda. Kitegeeza ensonga osobola ogitegeera lwaki eri bwetyo. Mayuge district tewavuddeyo muntu, Butalejja tewavuddeyo muntu, Iganga tewavuddeyo muntu, Kaliro tewavuddeyo muntu, Aleputongo tewavuddeyo muntu, Nwoya tewavuddeyo, Lamwo tewavuddeyo, Kotido, Karenga, Nabiratuku district, Nakapiripiti, Zombo district, Pakwachi, Moyo, Kyotera ne Lwengo nazo nzirabako zaatereddwawo oluvannyuma. Then waliwo ne districts endala nga Ajumani, Bokedeya ewavanita Amongo, Kaperebyongo eyo nayo district, Katakwi district, Dyantonde district, Kyenjojo, Kyegegwa, Kamwenge, Bunyangabo district, Serere ne Amuriya. Districts 35 kwogatta ne 2 ze districts 37 nga tezaavuddemu muntu. Mu bantu abatuula mu parliament kuliko abakiikirira abaliko obulemu, kuno tekwavuddeko muntu n'omu. Kuliko abakiikirira abakulu eldare, tekwavuddeko n'omu yasayininze. Kuliko abakiikirira UPDF, tekwavuddeko n'omu yasayininze. Kuliko abakiikirira abakozi be bayita ba workers MP, tekwavuddeko n'omu yasayininze. N'ateekako omukono Theodore Sekikubo MP lw'Emiyaga Kaunti mu district ey'Essembabule. Abo bonna ndowooza ebyo bitegedde bulungi nnyo mukutu gwa Radio TV yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira. Kyokola kya mutawana nnyo, kati yessaawa nzije n'obubaka bwammwe. Buli yataddeko message ngenda kujja mbere nga nsoma message yo, oba watumidde muntu, oba wataddewo ndowooza yo, oba wabadde owabula, keekadde tubeere nga ate tuyitaayita mu message zammwe. Mukutu gwa Radio TV bwe tutyo bwe tukola, oba tonaba kubanga osubscribe nga kikole, nzije tubeere nga tweyongerayo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdul omusomi w'eddua. Nkola ku nsonga ez'enjawulo, emirimu nga gikutataganyeko, ebyenfuna byo nga bidobonkanye, ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako. Jangu kusomere ku ddua. Okuva nedda eddua zaabaawo, eddua zisomibwa, omuntu n'otereezebwa mu mbeera yonna ebadde ekusibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano, n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku ddua nga nkuteddeko n'akabaani. Allah ajja kusaasira, ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, webale kubanga okyaliko tugenda mu maaso n'okubanga ate tukuweereza mpola mpola. Mukutu gwa Radio TV atamna subscribe nga kikole, ensonga zonna obeere nga tomisingako, nsonga yonna nyongera okujjukiza nti likinga kubanga gy'okoma okulikinga information gy'ekoma okubeera ng'etambula. Kakati abantu wano wammanga baataddeko message zaabwe, baatumidde abantu baabwe, baatuwadde ku magezi gaabwe, baabuuzizza ebibuuzo byabwe. Wuliriza, ono yagambye Mwami Patrick ensonga z'amatikkira ga pulezidenti waffe omwagalwa Robert Kyagulanyi Ssentamu zituuseewa. Kuba wasembayo okutugamba nti bakyanoonyereza nti oba yalinga mu kirasi gy'oli nti yali alina kusooka ku reportinga gye bali nga tannagenda mu kirasi. Ruth Namukisa abuuzizza ekibuuzo. Ngenda kukuleetera amawulire awo Ruth Namukisa era nja kukusaba obeereko muzimu ku updates zaffe eziddako. Ngenda kukuleetera amawulire olw'ensonga nti waliwo ebigambo ebitambula, waliwo ebifaananyi by'ogenda okulaba nga waliwo n'abalala abavuddeyo. Era in fact sivudde ku mulamwa, ndi mu kusoma bubaka bwammwe naye njagadde kano nkayiseewo kubanga abuuzizza. Omukulu amanyiddwa nga Malema Biriizi yakutte ekkubo n'agenda ku Cavendish University mbu asabe answer sheets eza Robert Kyagulanyi Ssentamu kwabadde akolera ebibuuzo. Era nina n'akatambi ke ngenda okukulaga nga yatandise ne kye bayita fundraising ng'asolooza ssente abakulu mu gavumenti, abakulu mu bitongole ebyenjawulo ebya Buganda,
abantu ba bulijjo bonna yabakowodde mujje mu nsondereko tumale okwabya n'okulemesa Robert Kyagulanyi Ssentamu okubeera ng'atikkirwa. Agamawulire ngenda gakuleetera nkuleetere n'omusajja oyo oba oli awo n'abamuli emabega obeere ng'obitegeera. Kakati ambuuzizza ekibuuzo ekyo ndowooza ngenda kukyanukula mu maaso awo mu updates ezidda kuba mwise Ruth Namukisa we bali kubanga ogoberera kyonna kyokola kya mutawana nnyo. Christine Lubega we bali kubanga obeerako message yatuuse. Ani ono bana abamu temateekako mannya ate ngamba njagala okugasoma. Ni ono kale mami waffe mama Kevin okuva Switzerland we bali kubanga obeerako yabagambye nti kale bannange ekiri mu nsi yaffe Jeje Odongo mbadde nga ndowooza nti musajja wabuvunaanyizibwa kyemujjukirako ku lwa COVID abantu baleetanga obuwunga mu ofiisi ye naye tebabuwa bantu baffe ate babuwanga b'amagye kalaga agasajja agafere. Mama Kevin bwatyo bwagambye nti Jeje Odongo yali amwinamu essuubi ng'alaba ng'omusajja omukkakkamu omusajja obuvunaanyizibwa naye kyamuggyako enviri ku mutwe nti ne mu COVID baleetanga obuwunga abantu nga basonda eggwanga libeere n'emmere wabula emmere baagiwanga b'amagye. Mama Kevin we bali kubanga koli message etuuse. Stella Birungi we bali kubanga obeerako message etuuse agambye that is disappointing. I'm not surprised they did not care about Ugandans. Ayogera ku nsonga za embassy ya Uganda yafuuka kasino. Engineer Hans we bali kubanga ogoberera kyokola kya mutawana nnyo. Catherine Mugabi agambye mumbuulize Odongo ekizigo akigulawa andagirire. Okitegedde we bali kubanga ogoberera. Colin Naluoga naga this is craziness, what a shame. We bali kubanga obeerako Asiat Nakidde we bali kubanga naawe obeerako ate yonna gy'osinzira okubanga otugoberera message yatuuse. Charles Master Phenomenology we bali kubanga obeerako message yatuuse. Shamsha Gray we bali kubanga obeerako message yatuuse bulungi nnyo kyokola kya mutawana nnyo. Bamutyamu Kiza nawe bali kubanga oli message yatuuse. Kyambadde Godfrey we bali kubanga ogoberera. Kyambadde Godfrey ali Dubai kyasinziira okubeera nga agoberera omukutu ogwa Red Zone TV. Kyokola kya mutawana nnyo muganda wange okubanga weekuumira ku channel yammwe, channel eyammwe ng'abantu banna Uganda naddala bakkiriza mu nkyukakyuka bambi mwe bali kubeera nga mugoberera omukutu. Tugenda mu maaso n'okubanga ate tukutuusaako mpola mpola. Kyambadde Godfrey oyo yazijjeko ne mu inbox musajja agoberera nnyo nga bw'okiwulira naye bali Caroline we bali kubanga obeerako kyokola kya mutawana nnyo. Susan Gulobasera we bali kubanga obeerako mukutu gwa Red Zone TV. Gampomererwe Christine we bali kubanga naawe obeerako mukutu gwa Red Zone TV mbadde ngenda gama mukutu gwa NUP. Nakate Vivian we bali kubanga obeerako kyonna kyokola kya mutawana nnyo okubanga otambula naffe ku mukutu ogwa Red Zone TV. Tubeerangawo nga tubatuusako amawulire zezo comments baneze nafunye bwe bubaka bwe nafunye ate nga buvunaanyizibwa bwange okubanga mbusomera abantu. Ebyomukulu Mathias Mpuga mbibawadde ngenda kukomawo n'agamu ku mawulire amalala mwogenda okufunira abuuziza ekibuuzo ku matikkira aga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu mutuuliziganye mu updates eziddako ku mukutu gaggadde ogwa Red Zone TV. Wabula nga sinaba kubanga ngenda kkiriza nkujjukize ku Haji Abudu omusomi w'edduwa kutegeeza nti buli kizibu ky'olina kyonna ekikutawaanya mutuukirire ajja kuba akikwasaganya. Akugambye oyagala genda bweru wa ggwanga ebintu tebitambula mukooneko. Buli kizibu kya buli kika ensonga z'omu maka nga teziterera zitataagana mukooneko. Embeera yonna ekutuukako etali nnungi mukooneko. Akutegeeza nti ne bw'oba toli mu ggwanga lya Uganda nga nayo oyina ebizibu oba biri waka oba biri eyo gy'oli bakusindikira ebintuntu oli bweru wa ggwanga abali e Dubai n'ebitundu ebirala. Akutegeeza nti era osobola okuyita ku WhatsApp ensonga n'azikwasaganya. Enamba eri 0752 44 75 56 tuwuliziganye mu updates eziddako.